Afande Monica Nawegulo atwala ensonga z'amaka n'abaana ku poliisi y'e Kyotera ajjukizza abaana nga bwe balina obuvunaanyizibwa obw'okulwanirira eddembe lyabwe awatali kutyoboolebwa muntu yenna. Emmere bw'ebulwa awaka omwana omuwala gwe bagamba agenda afumbirwe bafune ssente ezigula emmere. Ebyo bannange byonna tubivumirira tetubyagala kubeera mu sosayate yaffe. Temukkiriza kubatulugunya. Polisi bweri. Okusinziira ku Nawegulo, abaana abawala okusinga eddembe lyabwe lityobooleddwa nnyo ng'ate abazadde baabwe beenyigidde mu bikolobero ebyo olw'ebyenfuna. Tulina abazadde bo omwana omuwala bamulabanga ekyokufunamu nti waba atuuse bamufumbize nga tanaba na kutuuka myaka gikola ki? Gifumbirwa. Bannaaye ebyo byonna byonna tubivumirira. Can you imagine nti omwana bamudifayiringa ate taata we n'akola ki? N'amukweka n'agamba nze kanjogere nabali bampeyo kye bampa baleme kukola ki? Kumusiba. Akulira ensonga z'amaka n'abaana mu ggombolola y'e Rwankoni akubirizza abaana abawala n'abalenzi okwewala okwenyigira mu nsonga z'omukwano nga tebanneetuuka. Ekkubo erisinga okutuziyiza okutuuka ku buwanguzi ekiseera ekyo ekyaki eky'omukwano oba nekikute buki bulungi kozesa obwongo bwo munfuna bulungi. Kati n'osanga nga basabiriza n'abamu bagenda mu basajja abakulu kubanga be bayina lwa nsonga ya butayagala kukola kwetuusaako byetaago byabwe. Kati eyo gye bagenda obulamu bwabwe ne bubeera mu katyabaga oluusi gye bafunira obulwadde. Abakulembeze mu kitundu kino bategeezezza ng'ensonga z'okukabasanya abaana omuwendo bwe guli waggulu ng'ate abazadde bazimanyi bulungi. Naye twesanze nga mu ggombolola ffe ekyamazima ensonga ezikwataganya ku kukabasanya abaana mweziri nga n'abaana bebakabasanya balabika baagala babakabasanye balinga abagisomesebwa okuva ewaka ng'azadde bakiraba nga kyekisaanidde. Ekitongole Kikitovu Mobile kye kiwomya omutwe mu nteekateeka eno ey'okukuza olunaku lw'omwana ow'omuddugavu. Juliet Nakafeero alwanirira eddembe ly'abaana mu Kitovu Mobile agamba ng'ekitongole basalawo okwogiwaza abaana nga babatendeka emisomo egy'enjawulo okubeewaza okwegomba ebintu ebitaliimu. Abaana baffe bano tukolagana n'abaana abatali mu ssomero abali wakati w'emyaka 14 ku myaka 20 nga tubaleeta ne tubayigiriza ebyokulima n'ebyokulunda. Nakafeero agamba nti basanze okusoomoozebwa kw'abazadde abakyakotoggera abaana baabwe nga babalemesa okubawa obukugu obw'enjawulo. Nti abaana bangi gye bali eyo mu byalo tebasoma naye abazadde batumya abaana. Abamu abaana bajja ne basoma naye era abazadde ne babajjamu nga bagamba nti ebyo birwawo ebyo si bya kaakati. Abamu ku baana be twogeddeko nabo batubuulidde okusoomoozebwa kwe basanga omuli okuwanduka mu masomero bangi ne bafuna n'embuto. Nabo embuto nga tukyali baana bato okudduka awaka okabasanyizibwa abamu ne bafuniramu n'okufa. Abamu abasajja bakulu ye bakwatirira abaana abawala abamu naddala mu kkubo tuba tuddayo waka. Pauline Namugenyi nga mulwanirizi wa ddembe ly'abaana e Kyotera nga y'abadde omugenyi omukulu asabye abaana bano okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Nze njagala bazzaamu maanyi nti bw'oba ogudde olwaleero tekigaana kuddamu kugolokoka ne weekuŋŋaanya. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.